Wakati mu nteekateeka y'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo waliwo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ekya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asibye mu disitulikiti ye Rukungiri mu kaweefube w'okwongera okubunyisa enjiri y'ekibiina n'okutuuka mu bannansi kyasinze okukola ng'ayita ku zirediyo ez'enjawulo mu kitundu kino. Kyokka ng'oluvannyuma akubye olukuŋŋaana gaggadde olusombodde abawanvu n'abampi olubadde ku kisaawe kya Kasi Playground mwasabidde abavubuka okuvaamu okwetiirira basobole okulwanirira emirembe obwenkanya wamu n'amazima okubukala mu ggwanga lyabwe nga bannaabwe ab'e Kenya. Njagala kubajjukiza nti ffe tetuli wano just bagamba bugambi bintu bya bulijjo, wabula empinda enduka eyo tukwenda okuleeta y'empinduka enduka eya businge, empinda enduka etali ya butegeki lonna era tutandikidde mu maanyi era twagala tumalirize nga tumaliriza olunaku luwedde bulungi nnyo ng'ennaku endala zonna tetwagala muntu yenna atucyankalana, tetwagala muntu yenna atwekika mu kkubo. Ng'asinziira mu bitundu bino Kyagulanyi asabye abavubuka okwongera okuleera eggwanga lyabwe era nga wano abasabye okuvayo obutereevu bamweyungeko mu kaweefube gwalimu ow'okubbulula eggwanga. Babitulaga njagala kubajjukiza nti tusobola okukyusa Uganda, tukisobola era tugenda kukikola. Tewali muntu mulala agenda kukikola okujjako mmwe mwennyini ffe. We are the power. Fred Nyaza atwala enteekateeka ya Kunga mu National Unity Platform yeebazizza bannalukungiri okuvaayo mu bungi okuwagira ekibiina kya National Unity Platform n'okukibeererawo, kyokka ng'ategeeza nti babadde bakyataataganyizibwa bannabyakwerinda abadde bagezaako okweyisa mu ngeri etali nnungamu, kyokka nga tebabawadde mwaganya. Emisanvu okuba twavudde ishaka twabadde mu misanvu nawo n'emisanvu tubagitaddeewo ne badeployinze heavily mwe bali mu nsiko buli wamu ne ku venue bangambye mu nsiko bwe bali n'emisanvu gyo strategy y'emisanvu bagivuddeho kati bakozesa intimidation naye ndowooza nti byonna tujagenda tubigonza mpola mpola. From here tugenda ku venue okulemerako ennyo nga tukikomplainingako era kati ekya radio tuze tuwangula ebintu bingi. Twawangula tear gas, tuwangula emisanvu yakoma gundi bujo kakati ekyalo lyonna ekyo tukiwangula kakasa gye tugenda mu maaso bintu byonna tuyagenda tubigonza